njagala omukulu wa Service Award Mathias Mpuuga Nsamba aberenga atuuka ku video. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba saagala alwewo, njagala atuuke ku video eno owa Service Award, njagala abeere ku video eno kubanga message eno emuyiye. Era musabire nnyo Honorable Joel Ssennyonyi mumusabire kubanga namulabula mukulu Ssennyonyi naye ebizibu bigenda bigwawo ebitali byangu. Ebya Mathias Mpuuga Nsamba yongedde okulinnya enkandago oluvannyuma lw'okuvaayo olunaku lw'eggulu neyeewera nkolokooto nga bw'atagenda kufa mu NUP n'alangirira nga bw'atagenda kufa ku bwa Deputy President era n'alangirira nga bw'atagenda kufa ku bwa Commissioner. Ebintu byongedde okulinnya enkandago bannakibiina ky'NUP batabuse beebuuza nti omukulu ono yeeyita ki? Beebuuza nti ye pulezidenti w'ekibiina ye ne wabeera pulezidenti ye tagambwako minsoni ki ezamuleeta mu kibiina ky'NUP kubanga omuntu yenna bw'oweebwa obuvunaanyizibwa eyabukuwa n'akugamba ddako ebbali olina okubeera omuntu omukkakkamu n'okkiriza okukola ekyo omukulembeze ky'aba akugambye. Naye ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba kirabika zisaana kutuuza lukiiko lwa kika ab'ekika kye ne bamubuulirira okuyiga okutya abakulu. Abataka ne bamugambako okukoma okweyita omukungu w'Emmengo kubanga abakungu b'Emmengo tebeeyisa bwe batyo, baba bawuliza eri bakama baabwe naye ate ye ensonga ze zisobedde buli muntu alabako. Ensonga ze azitwala nti ye nakyemalira nantagambwako. Abaamuwa obuyinza olwalira abalabanga kasasiro bamugambye ddako ebbali, abagamba nze sijja kudda bbali, nja kubeerawo ku mpaka. Bino binakkirawa? Tulinze kuwulira okusalawo okuva mu kibiina kya National Unity Platform kye banaaba basazeewo tunaatambula nakyo. Ennaku ezo yali ava Misinde, emmotoka omanye n'emmotoka Mpuuga yagitambuliramu, naye Mpuuga ye ne bamuwa empya gye nabalaga. Joel Ssennyonyi emmotoka eno waliwo bye baateekamu, era emmotoka eno yabadde Joel Ssennyonyi emumazi singa kati mugenzi, ne Katonda yeyakoze eki ye yataasizza. Kyenva mbagamba ebiseera ebisinga musabire nnyo abakulembeze baffe ku mulembe guno gwa Museveni kubanga kyekisinga obukulu. Bano abasajja n'eddogo baateeka mu mmotoka ebintu gabya abasajja balogo. Bano abasajja bo badde baagala kasitabeera ku bwalopu, kasitabeera kuwa komishona, n'asika amasuuti, n'asika amakooti, kiwedde. Kati Mpuuga agamba yalemedde mu ofiisi eyo wa Deputy President. Can you imagine? Mathias Mpuuga Nsamba agamba ye ofiisi tagivaamu. Era bw'ayimye ku NBS, kati nja busooke muwulirize kino, bamuwa biliyoni zeezo biliyoni zibiri, era abasajja bamuliko bamugamba biliyoni zaffe 2 mwe mumanyi bino 5 biliyoni 2 gugenda okuwera 2.25 nga Nuupu egize. Era n'amatiza akabondo ka Yoweri Museveni n'amatiza ab'NRM nti alina abantu ku nneke, alina bafuutu soja bonna, n'abagamba olabanye kati Mpuuga ekintu omusajja mumulaba akogga n'enviiri takyasala, mumulabe ngenda mubalaga kubanga abasajja yabamatiza nti missoni zonna ezijjawo Kyagulanyi ngenda zikola. Era President Kyagulanyi n'ekibiina okutuula ne kimugira nga byonna information etuuse, n'amatiza Nakyemalya nti ababaka mbayina, naye n'ababaka essaawa zino bamugamba ssebo byoli mu kugamba. Vidiyo etuufu ketandike. Omukulu ono Mpuuga n'akabondo ke njabatuule ku vidiyo eno, naye nga sinagenda ku mawulire ga Mpuuga njagala kutegeeza omukulu gwe bayita Edilisa Musuuza. Ngenda kusooka mapuleyingire ka vidiyo kano, Museveni ng'ayogera ku mukyala wa Kenzo n'abamu abawala abanyamulenge be baali batuuzizza mu kifo ekimu nga bali mu babuliifinga ku kye balina okukola.
musajja wattu Kenzo n'ebimemeya bye tamanyi kigenda mu maaso. Amanyi omuwala yajja kuba baatandika okweyagala ng'omuwala National Youth MP. Omuwala oyo kubanga Kenzo mujjukire emabega wonna nga tannaba kulya ssente za Yoweri Museveni, Edirisa Musuuza yali ayimiridde ku nsonga z'Abannayuganda. Naye bwe yalya ssente za Museveni ne bagamba tumufunye tutya, ne bamutega omuwala ono ngenda Balaga bamuyita Minisita Fiona Nyamutooro. Kati ngenda Balaga ebintu ebimu olumala ngende ku vidiyo yandese omulaba yono Fiona Nyamutooro, ono ye Eddie Kenzo. Era wano jasooka embalage nga sinnabalaga Museveni kye yayogera era mapuleyingire message eno mugifune bulungi owulire ku Fiona Nyamutooro. Omanyi babatega temwebuuza ate n'ekirala obwavu bubatawaanya. Njamuwulize Museveni ng'ayogera ku Fiona Nyamutooro. Wuliriza, wulira. Nyamutooro, I didn't know that she had understood my vision so well. Kati wano wekupuleyingira yali akuŋŋaanyizza abavubuka abo Yoweri Kaguta Museveni ng'ababuliifinga omwali Abanyarwanda, ab'e Congo, omanyi bano babayita batya, bano ab'e Congo naye nga Banyarwanda ng'ababuliifinga ku mission. Era Nyamutooro n'amubuuza simanyi oba otegedde vision yange. Wuliriza kanka ku puleyingira okalabi. Nyamutooro, Wuliriza bannange Nyamutooro atadduse. Indako malefuna Nyamutooro. Wulira. Nyamutooro, I didn't know that she had understood my vision so well. Together with her group, Rugumayo. You know where Rugumayo is? You don't know whether he's from Congo or from Uganda. Rugumayo, you go and tell them where you are from, your group. Your Excellency, I come from Munduroko. But some of you are Congolese, so who is a Ugandan? How do you know who is a Congolese and who is not a Congolese? It is true, Muzei. Many of us are neither fully Ugandan nor Congolese because the borders are a creation of just a few years ago. Yes. Because I can go to Bunya. Kati Fiona Nyamutooro bwe baatega Eddie Kenzo era ne missioni njagibabuulira naye gwe Kenzo mumuleke. Kakati bano abasajja missioni yaabwe ennene. Missioni kati olaba mu gavumenti ya Museveni ennaku zino baba kuwa busirikale oba kumawa abSFC balayira okugoberera Museveni ne Muhoozi n'abalijja. Kati abaliisa ebijanjalo episo bampuuga njagala mubaŋŋambire nti bano abasajja tebagenda kubataliza. Wulira endayiriro gye bakuba. Wulira yawulirize, wuliriza endayiro. I, Abao Frank, age 37 years old, solemnly agree and swear in the name of Almighty God that I shall support His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Chibuhahurwa with my whole heart, life, and I shall support his son and his grandson till I die. So help me God. Wulira abasajja bano omanyi tubagamba ebigambo bino temwagala biwulira. Bali mu kuzimba dynasty nga bano abakola mu gavumenti balina okuba ebirayiro okugoberera Museveni n'abazzukulu be n'abalijja. Wulira. I, Abao Frank, age
37 years old, solemnly agree and swear in the name of Almighty God that I shall support His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Chibuhaburwa with my whole heart, life, and I shall support his son and his grandson until I die. so help me God. Ebyo mubitegedde abatabitegedde akubye ekirayiro okuweereza Museveni n'abazzukulu n'abaana paka lwalifa. Awo ye Uganda we tutuuse. Bwe tuvaayo okulwana kye tuliko tuba tukitegeeza. Ngenze ku Mathias Mpuuga katwalo bye mbadde temumanyi. Nagamba ngenda kukuulaga ensootye. Mpuuga abasajja bamutadde Kazito. Era abasajja okumanya bamutadde Kazito awulira gamubugumye. Kubanga nga sinnabalaga ebibaddewo Mukulu Mpuuga najja negamba goyizo lowooza oyagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Ne waliwo abantu abakusinga obwagala. Waliwo abantu abakusinga abayina ensa. Njagala kwebaza nnyo jjajjaffe Juma Sennabulya akulira essiga lya Kiseye mu kika ky'Engo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tebagenda kunafuya. Message njiwulidde Mpuuga agateekawo mbeera. Jjajjaffe yayogedde ebigambo bino. Wulira. Video etuufu etandike. Eyo mubiwulidde obubaka obwo. Era obubaka obwo nga Omukulu Mpuuga obungi bufulumye njana buno mubapuleyingire ngende ku video. Kubanga
Oweekitiibwa Kyagulanyi message ye nabagamba ejja tambula mu bantu era bamanye ekituufu. Mpuuga agamba agenda mu kooti agamba okumanyi gwe okubuulira essaawa zino yanafuye awulira ayagala kubeera deputy president. Namugamba takyasobola kuyita meeting ayogera gonna amaaso agakanula abantu bongera kusiima Waakitiibwa Kyagulanyi. Wulira bali ba Democratic Party naye nga bakutawanya naye tetulina kunyikiriza tusobola kugenda n'olya miliyoni 5 omukulu yalya eddwaliro ne Panado ne Quantum tebyandijange n'ekibiina wange bwompa miliyoni 5 nzimba eddwaliro ninteekamu amalagala ninteekamu n'abasawo n'amasomero nga kwegali era ffe mu Democratic Party twago Kyagulanyi olwakayimba nti mulikwase Kyagulanyi tulya tujja ebikutu byonna ebiteeka twali etika tulikwase Kyagulanyi. Wuliriza bulungi. Omanyi nga ntandika video n'aleero omwannyinaze nkutumiddeko Sister Rose Michael, Amanda Kamere, Anita Mugisha na mwenna abaliko Samix. Wuliriza. Mpuuga tawulirangako buzito. Awulira amagundi gamumenya. Masasi Mpuuga omanyi njagala basajja bakulu tubasomese. Olunaku lw'eggulo Parliament yayisizza sente okuziwa Auditor General akasiimo ka miliyoni ebyo 5. Ba Auditor General agenda kuwummula bamusasule omusaala nga gw'abadde afuna, bamuwe emmotoka ya miliyoni 5, babeere nga bamuwa abakozi, bamuwa security. Auditor General kaakati Bampuuga bagwa mu kamasu, ne bagwa mu kamasu nti n'abopposition nabo babawa bali begegerekera ebyabwe mu busiru bw'amasaasi. Mpuuga ne tugezaako mulabula ne tumutegeeza kati wulira Auditor General bamuwadde olunamala bagambe Museveni oba omuntu yenna bw'ava kuba president bw'ava kubwaki bamuwa bino na bino nga beebuza magezi. Kati njagala video ey'olwaleero etandike. Ogamba President Kyagulanyi yakujja mu ofiisi ng'amenya mateeka. Omukulu ono asinzidde ku NBS ku makya era nga bakama bwe bamuwa mission ey'okwabuluza ekibiina kya NUP, ekintu kino ne kimutuulamu. Bino bye bigambo byayogedde olumala mbabuulire kya pulaninga. Wuliriza bulungi. Lulira. Were suspended from the office of Deputy President. Was this indefinite? And how are you taking it in? Well, Simon, I never gave it a lot of attention because it's not founded on any legal basis in our constitution. But I thought it was necessary for me to escalate a battle that's not premised on principle or law, but spite. Because whoever did it knows that actually it's not clothed in the party constitution. It was motivated by probably personal gratification and the need to show off power, which is very dangerous. But I never came out to speak out about it because it's inconsequential. Do you still carry the title of Deputy President of the party? They have carried paracards to carry it. Kati omukulu ono agenda yeeyita nti Deputy President. Era ategeeseddwako atuusa n'ezi meetings
nga yeeyita deputy president wa NUP. Ulira yatandikira kulemera kuba commissioner n'akola ekya Museveni kye yakola ng'akozesa emmundu ne yeeyita president wa Uganda. Mpuuga bakama be abagumya bakolera nti ye akyali deputy president wa NUP. Ulira. Are you the deputy president? The person who appointed you is the person who relieved you. Yeah, you see, appointments are clothed in law. If you appoint me, it's not a matter of magnanimity. It's because your powers are clothed in the Constitution, so you exercise them. Where you do not have those powers to suspend, you cannot exercise them. And the beauty is that I know the party constitution, I know the powers of the president. The president has some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect. Obana abasajja basomera wa nze newunya kyovula bakati omulaba n'enviiri ziza akuza embeera gy'aliko akalira akawulira ali mu kwebuza bwongo n'amagezi nti ye akyali deputy president era ye akulaga nti president talina buyinza bumugoba. Uliriza era kyensaba ekituwa president musine ennaku eziddako deputy president alangiribwe kubanga ono akozesa yeeyita kyatali. Mpuuga yeeyita ku kyatali era bwe batuula eri meeting ezimu ne Banita Amongi so bamuyita deputy president wa NUP. Ono omukulu anoonya kati agende era mumulabyeko ekatonga olunaku olwaleero mujja gafuna amawulire mu kugira saala operu waliwo abamuwadde amagezi mbw amaanyi oyina era obusobozi oyina ababaka oyina kati yogereza Besigye akudde emabega. Bano abasajja beepanse mu Mathaasi Mpuuga Nsamba ayogereze Dokita Besigye amudde emabega kubanga banne abali mu kabondo ka Ssuubi batidde gababugumye. Mpuuga ogamba nti essaawa zino yeeyita deputy president era yayimye omanyi bw'atuuse ku NBS wa TV y'abanyampi n'akangabala era yagambye okuba omusajja ono busimanya ne Mathaasi Mpuuga njagala bannange bannayuganda njagala mumbuulire bannayuganda nga tewali bukyayi njagala mbalaga ekintu kino amazima ga Katonda mu ggulu bwe tubanga ffe aba NUP njala kino mukiwulire ye akantu kalwa kubanga Mpuuga agambye mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka nti bagunis baba mobilizinga twakitegeerako nti ogenda beera mu misinde twakitegeerako okumanya akalira akawulira okumanya embeera agiwulira agambye bamobilizinga bagunizi. Naye njagala osooka owuliriza emmesegi eno nga tonnagewulira. Lindako jawulirize kano mumaleyo ekintu kino. Wuliriza omukulu ono. Naturally, you'd imagine that the person you assume to be a friend would handle you in a collegial manner. It's a natural reaction that anybody would go out over their way to try and tarnish my name and then feel a sense of self-satisfaction. That you go out of your way to call a press conference, to go to funerals. I have not seen that being done to enemies of this country. You've seen so much energy, so much resources invested in painting me the way individuals may. Okumanya yekaza omusajja ono njagala muwulirize bulungi. Essaawa zino ye nga ye n'akabinja ke balowooza b'amaanyi. Mpuuga kati batudde era nnyina babuulira amannya g'ababaka n'abantu abali mu kintu kino nga balowooza Bobi Wine asobola kuba namugamba Mpuuga ne mugamba komya ejjaliri oba ki ekikuwaga oba buvubukavubuka bwe bukuwaga oba bakazi
abagamba nti oli w'amaanyi. Omanyi abantu batusudde ne bamugamba osobola. Era mwatuuka n'omulaba musajja wattu awandiise ku mutimbagano, n'awandiika olulimi oluteeso, n'awandiika oluki, comments ayina 2. N'alowooza nti ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka agenda funa enduulu. Ani yalya? Mpuuga yalya. Ani yalya? Mpuuga yalya. Ne bamuswalizaawo mu maaso. Ye mu bwongo bwe Mathias Mpuuga alowooza asobola okumenyawo Kyagulanyi. Era bamugambye banne ne batuula ne bamugamba ssebo amaanyi oyina. Yali bamuwa biliyoni zimmeka 2 ze mbagambye. Biliyoni 2. Ne bamugamba ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine 226 nga tannatuuka alina kuba mu kkomera nga gye bagenda okumuweera obutwa. Era omukulu ono akoze omulimu gw'amaanyi okutunda ababaka ba NUP okubalaga Anita Among ne Yoweri Museveni. Era ogenda kulaba nazze ne mbagamba mwebaze Katonda Kyagulanyi alina omukisa gwe mutalabanga. Nabagambye essaawa zino bano abasajja bali mu kutya kubanga gulawundi ebabodde. Bannaddiini nabo batandise okyukira ddala bagamba yono omusajja gwe twali tulowooza, kubanga ye bwe yasikangayo ekyoja mu miro nga musajja agenda n'agamba mutaka wa gundi kwata naawe kwata. Abantu b'e Masaka banyiivu eri Mathias Mpuuga. Abantu b'e Masaka banyiivu eri omusajja oyo kubanga byakoze bikyamu. Olaba ne Joyce baagala ntwatwa anoonya meeting na President Kyagulanyi naye simanyi nti onaagifuna. Joyce baagala ntwatwa. Omanyi ze nabagamba jjukira gye wava akemanyomanyo ejja liri Mpuuga okubeera ng'oyambala gaalubindi n'olubuto ne lugejja, okubeera nga gwe okwata ensawo ya Anita Among tekisobola kwagazisa bannayuganda. Akemanyomanyo ke kagobeza Abedi Bwanika ku mikolo. Mpuuga essaawa zino musajja wattu nkugamba aga Katonda mu ggulu ogenda kubonaabona. Ensi ekutunuulidde. Bano abantu babi. Okumanya bano abantu babi nnyo njagala muwulirize. Okimanyi nti bano abasajja badde bafulumya ebyama ebya revolution. Okimanyi Mpuuga essaawa zino aga kwegula ku Dr. Besigye. Ne Dr. Besigye takwagala. Saagala kujjayo byama ebyo. Dr. Besigye takwagala. Dr. Besigye akimanyi bulungi gwe atundawo ko tuwaka. N'ozimba ebizimbe 2 e Masaka. N'okolamu n'essomero Masaka Town College baliyita Matiko. Njagala oveeyo wewakane sente za Matiko bati wazijja muwoko tuwaka. Kati bano abakulu okumanya ekintu kyabatuddemu era bawulira obulimu maawa bwetakula. Kyagulanyi abatunuulidde. Bagenda bayitaayita mu mawulire ani gwagenda okuba deputy president. Bwe navuddeyo ne ŋŋamba Nambooze tebamuwa ba deputy president kuba Nambooze mugezi. Nambooze n'abo bali ekintu kimu tebabalimba. Njagala kino mukijje ku nze. Nambooze ne Mpuuga, Sseggona, Erias Lukwago abo tebasobola kwawukana. Era basobola omugamba kaakati mweri enkambi tulina okusigazaayo omuntu. Kati gwe olw'okuba omutima gw'omunafu, olw'okuba okkiriza mangu, bambi ne bakulimba naawe n'ogamba Nambooze ali ku sayidi. Kati bano abantu tulina okubayiga naffe tubazannye politikisi waabwe tumugwemu kubanga bafunyeemu. Bangi baali baavu ne kati obudde buno bagagga bavundu. Nti oli olweyaŋŋambe naŋŋamba Katongole Nambooze ku bino bye yayogera bino. Njamuwulire uliriza
waliwo yaŋŋambye Katongole omukazi n'ayogera ebintu ebyo omukazi n'akola ki ne mbagamba abasajja bano bakwegendereza ŋŋenda kusooka n'ono omanyi mwerabira mangu ŋŋenda sooka n'ono wulira I'm 50 years old. I've been a member of parliament for only 2 years. What happens if after this? Linda nja mbona bapuleyingire mbabuulire mukakase wulira That decision I can take. Ekyokubiri abalonzi b'ebutambala basobola okusalawo kisijja kudda. Ultimately beebaaba. Ekyokusatu nsobola okuyamba ekibiina kyange kiwangulira tiketi n'ekiwangulira ekifo kya memba wa palamenti. Nsobola okukiyamba okukiwangulira ekifo kyaki kyoba memba wa palamenti obwebutambala. Olwabagamba ekibiina kikyabayamba. Nsobola okuyamba ekibiina kyange okukiwangulira siiti yawa yebutambala. Kiba kyagala mulala Kyaddenge. Kandi si eyakuleeta. Nkugambye nti nsobola okukiyamba. Tugenda kugamba. Omanyi bano bebagala bimanyi nsobola okuyamba. oyo Mohamed Mwanga Kivumbi mumuwulidde kati ono naye muwulire kyenkweka omuntu wokubiri gwe nembulugunyaako yoyo yaddidde nze victim ate lindako waloka enjagala muwulire omanyi nzize mbagamba omukulu Mpuuga n'akabondo amaanyi bayina ga Mmundu na ssente za Museveni era nga bwe mbagamba ensi egenda bakola ki batereeza kati oli ayinza okuyima ku Nambooze bino bye yayogera n'agamba naye Nambooze ali ku saidi yaffe Nambooze ne tiimu yaabwe mulina obeegendereza n'eriiso ddene okusinza ku information gyenkola ki gyenfuna nga mu Miransanafu era Medard Sseggona na bano bonna bayina kye bali mu kukola ki mu kuvuga. Njagala owulirize bulungi kakati kyekiriwo era mu Miransanafu njagala otunnyonnyole bulungi. Omukulu ono yayogera ebigambo bino abamu temwabitegeera njawulira wulira engeri gyaddamu president wabula deputy yali kati amanyi bamugamba olina amaanyi wulira naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano okunyimbe press conference musaasiranga omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinakufuna mukisa kumusinkana ngenda bbawo amawulire gonna Amanda Kamere wenzijja njamuwulirize mbadde wali ku Nambooze njamuwulirize ebigambo bya Nambooze olumala mbabuulire geemu y'abasajja bano mulinjulira mbabuulire kye bagenda okukola era kye babala wulira Nambooze era nga ye mubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga palamenti
singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu ndako bakoze naawe tonyega kuba kakati laba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababeeyi abawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambooze, enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mu lumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjoola n'abakulira ekibiina. ndako ulira bulungi. kasita enkiiko zituula n'otagenda ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati ate kiba kyakweryaza amaanyi nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti mugaanye okuteeseza ensonga munda ng'ate goggotoze muki mu lukiiko kati nsaba Bwe tubuuziza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tomutta era teri ajja kutta munne era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda yaffenna era mu butuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki mutte. Olunaku lw'eggulo Mpuuga yavuddeyo n'ayanukula ekibiina ku ky'okumugoba ku kifo ky'obumyuka bwa pulezidenti. Ono yategeezezza ng'ekibiina bwe kiri mu buwambe era ng'asaasira Kyagulanyi olw'embeera gy'alimu. Mpuuga agamba nti kikuba ensonyi Kyagulanyi okugamba nti ensonga Mpuuga ze yawa ekibiina tezimatiza ate nga y'omu eyategeeza eggwanga nti yakkiriza ensobi ze. Agamba nti mu mbeera ey'obuwambe ekibiina gye kirimu waakukola okwebuuza ku bannakibiina ku kyalina okuzzaako. Ensonga za Mpuuga zaasindikiddwa mu kakiiko akafuzi ak'ekibiina era tekimanyiddwa oba bw'anaayitibwa anakkiriza okugendayo. Ekikoleddwa kiri mu mateeka aga constitution ya NUP ti pulezidenti alina obuyinza okuwummuzaamu omukulembeze yenna kabe wa MNEC ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. So n'olwekyo ekyo yakikoze ng'ayitira mu mateeka nga talina tteeka lyamenye. Kakati kyekiriwo njamuwulirize bulungi. Essaawa zino NUP nga NUP mwebaze Katonda nti Oweekitiibwa Bobi Wine ayina amagezi era ayina obwongo. Bano abakulu babadde bazimbye structures zaabwe. Ulirisa bulungi. Babadde bazimbye structures zaabwe wano mu Buganda nga districts ezisinga zonna bazimbye bantu baabwe nga mu kaseera kali we baviirayo ojja kuwulira abacoordinators ba NUP Bukomansimbi wawa bonna bakyuse ne bagamba ku nsonga ya kaadi omanyize Mirasa Nafumba gamba ebigambo bino ne mulooza bya kusaaga najja n'ebyogera wayise emyaka 2 n'ekitundu ne bagamba ne babulya ku mubaka omu yali eyo Masemba bule Masaka eyo nabiyo bujjukire n'akola woofiisi gye yakola n'ateekako Mpuuga Maayirida gwe mukutu oguli mu kutambula guliko abaka ba Parliament Mpuuga Maayirida n'atateekako kifaananyi kya pulezidenti bwe namukuba n'alyoka akijjako kubanga Mpuuga bano abasajja bali strategic bwe bajja mu kintu kino bagamba tugenda tuvaayo ddi era tugenda kukola tutya ne bwe bajjanga gwe bazze oba gye bazze tebamanyi nti bageze okubasinga. Mathias Mpuuga baakukusa obuwaayiro mu ssemateeka w'ekibiina era kyova olaba mugenda muwulira ng'agamba nti lwaki tetukozesa lwaki bakozesa ssemateeka omukadde simanyi biki electoral commission ekigendwa kyabwe nga kinene
era okuba Mpuuga alina akamanyiiro ono musajja gwe kati nno okubuulira Mpuuga yali agenda kutomeza NUP ne People Power nabagamba yaleeta sima constitutional reforms obudde obwo tubanja basibe n'atuuza meeting emunyonyo n'embikuba n'ayita abakulembeze nga Museveni amuwadde ango era constitutional reforms ezo zaali zigenda kukolebwa ku mulembe gwa Mpuuga kiyite abale ango gy'alina okuyitiramu nti Mpuuga ye ng'omuntu naturale musajja mubi n'obutonde bwe kati bano bamuwanga Kivumbi n'akabondo kaabwe akassuubi batuuse mu mbeera etakwatagana ekyo mukikubire mu ngalo wulira kubanga bannaabwe bennyini baayitanga emmanju nga bagenda basaba omukulembeze nze gwe oba obwa leader of opposition abamu bwe baleeta n'amawulire nga babweyagaliza nga bakuba munnaabwe ne baleeta ne evidence banne bennyini wootira politics ne bamukuba okumwabya ne bagamba olaba omusajja akola bw'ati kubanga Katonda wa Kyagulanyi akola ye kwa president aba alina obwongo nga mwanga Kivumbi Mpuuga aba yakafuluma nga mwanga amuyikubira nga mugamba ssebo omusajja oyo nno bw'omuzzaako ebifaananyi obiraba era Mpuuga mumulaba engeri gy'alumbamu president Kyagulanyi agenda mpola